Lwokubiri lwa ssabbiiti eno Muhammed Kabanda myaka 25 omutuuze w'eggangu yeekubira enduulu ng'anoonya obwenkanya ng'alumiriza nti eddwaliro lya Old Kampala Hospital lyandibanga lyamugyamu Ensigo. Kabanda mu ddwaliro lino yagendayo nga 24 omwezi ogw'omwenda oluvannyuma lw'okufuna akabenje ka bodaboda. Agenda okutuusibwayo ng'ava omusaayi mu nnyindo ne mu kamwa so nga n'eggumba ly'omukyenyi lyali liguddemu. Abasawo ne bamuwabula nti ateekeddwa okulongoosebwa. Kabanda agenda okudda engulu ng'ekyenyi kyatungiddwa naye ate ng'alina n'omusale ku lubuto. Abasawo kwe kumutegeeza nti olubuto lwasaliddwa okuggyawo amasavu gabikke mu kyenyi. Ng'amaze okusiibulwa nga 28 yagenda akola okunoonyereza okukwe oba ebitundu by'omunda abirina. Ebbaluwa okuva mu ddwaliro ekkulu e Mulago ziraga nti ensigo ey'omukono ogwa kkono yali terabika ate n'eya ddyo ng'egaziye naye ebisigadde nga biri bulungi. Operation nga ndaba nga basazibwa n'ekiwundu ku lubuto. Ne neebuuza kino ekiwundu kizze kitya? Ne buli antwako n'angamba naye kino kiki? Lwaki basazibwa wano? Lwaki basazibwa wano? Kabanda yaloopa omusango ku poliisi wabula n'ekitongole ekikola ku kulungamya emirimu gy'abasawo Uganda Medical and Dental Practitioners Council kiriko okunoonyereza kwe kitandise. Bano basookedde ku kweddiza fayiro z'omulwadde n'abasawo abaamukolako ku ddwaliro lya Old Kampala Hospital. Netulambula eddwaliro okulaba obusobozi bwalyo. Ekyokusatu netujjayo fayiro zonna zajjanjaba omulwadde kuzirina wano. Kakati kitwagala n'omukwate waliwo eyawaabi naye okusinziira omusango gye gulimu omulwadde yennyini tuba tumwetaaga kubanga n'omukwate tulaba ebifaananyi byakubiddwa owantu walala. Tujja kuddamu okukuba ebyaffe era ssente ezo tuzisasulira ffe nnyini. Ebibuuzo bingi ebyetooloolera ku nsonga za Kabanda ze twagadde okutegeera obulungi. Uganda erina abasawo abakugu mu Nsigo abayitibwa ba urologist 6 bokka naye kwabo 2 be balina obukugu obusimbuliza ensigo y'omuntu abalala basobola kuzijjanjaba. Amalwaliro Mulago yekka yerina obusobozi obusimbuliza ensigo so nga agasigadde gasobola kuzooza. Dr. Frank Asimwe mukugu mu kusimbuliza ensigo agamba nti ensigo okuggyibwamu gwe bagijjamu ne gwe bagiteekamu bateekeddwa okubaawo. Ina intensive care unit eziriraanye kigamba nti omujje wano ate omutuuke ku 3rd floor wano ku 6th floor zirina okuba nga ziriraanye kubanga wawona walina okubeera wali sterile. Tumanyi nti kujjamu ensigo nogiteekamu muntu mulala. It is a process. It requires a center unit. It requires a team. It requires a recipient ng'agenda ogifuna waali ate nga mumutegese naye siguma. Ensigo ng'emaze okuggyibwa mu muntu erina okuteekebwa mu mulala obutasukka ssaawa nnamba oba si kyo ebeera efudde. Eno yeetaaga obunnyogovu obw'ekika ekya waggulu obulina okukuumibwa obulungi. Omuntu bw'aggyibwamu ensigo ng'agigabye ateekeddwa okumala mu ddwaliro ennaku wakati w'ennya n'omusanvu kubanga omubiri guba tegunnatereera ate alina obujjanjabi bw'alina okuteekebwako obusobozesa omubiri okudda engulu obulungi olw'ekitundu ekiggiddwamu. Kirekawo ebibuuzo bw'aba Kabanda yaggyibwamu ensigo ng'ennaku z'omwezi 25 ate kijja kitya nti nga 28 yali azzeemu okukola egigye. Sayansi alaga buli muntu atondebwa n'ensigo 2 naye emu esobola okugaana okukula olw'ensonga ezitali zimu. Abo abalina ensigo 2 mu kuggyamu emu olw'okwegendereza okubeerawo obutakosa nsigo ne gwe bagijjamu omuntu asalibwa olubuto n'okuyingirako mu mugongo so nga n'olubiriizi olw'11 ebiseera ebisinga lukosebwa. Mu nsonga ya Kabanda kiraga nti okusala kwakoma ku lubuto lwokka. Kati incision y'okujja mu kidini ebeera eno engeri y'emabega eno netandikira eno emabega nejja mu maaso katini. In fact, we try to jam ensigo for transplant. Even the rib, olubirizi, rib 11. So you need to know which rib you're talking about. Oziba nogamba nti emu 2 3 4 5 10 tulusala tufune access. We cut the rib. To get the access, you must be right on top of the kidney to remove that. So not any incision on anywhere on the abdomen. Ekituufu ekyakolebwa ku Kabanda Muhammed Mpawa kikakasa
okuggyako abasawo abaamukolako ate ng'eddwaliro lyebalamu okwogera ku nsonga zino. Amateeka agalungamya abasawo gabalagira okunnyonnyola omulwadde buli kigenda okumukolebwako nakkiriza oba n'agaana okuggyako ng'ali mu kaseera ak'akazigizigi. Kabanda akakasa nti abantu bwe bakkiriza alongosebwa ekyenyi naye ebyokusalibwa olubuto babimunnyonnyola mu bigambo ng'amaze okulongosebwa ne kimwa n'okubuzaabuzibwa ddala masavu kika kyageetaaga okuteekebwa mu kyenyi ye lwaki tegaggyibwa ku kitundu kirala ekitali lubuto. Wano bwe basala wennyini weetali lwaki teyali eno wennyini bwe basala weetali neneebuuza ki ekyasaza wano eno ndatenkeberawo nga tewali nsigo ate agamba mbu simanyanga talina kyeyakwatako lwaki bwe yasala weetali. Kino kireetedde bangi okutandika okubuusabuusa amalwaliro n'abasawo ekigenda okuleetawo obulabe ku by'obulamu by'eggwanga nga bangi batya okubeera mu kusoberwa Kabanda kwalimu. Dr. Katumba Ssentongo ssenkulu w'ekitongole ekirungamya abasawo Uganda Medical and Dental Practitioners Council agambye nti okutaasa ekifaananyi ky'ebyobulamu ensonga eno eteekeddwa okukolwako bunnambiro. Abasawo bwe babeera nga be bakyamu bakangavvulwe wabula kino okutuukibwako bateekeddwa okuddamu okwekebejja Kabanda n'enkola eya MRI scan nga yeeyokka esobola okukakasa oba Kabanda yazaalibwa n'ensigo emu oba baagimuggyemu buggya. Kabanda bw'aba talina bwesige mu malwaliro ga wano aba Medical Council beetegefu okumutwala mu ddwaliro kalibeere wabweru wa ggwanga bakole okunoonyereza okwetaagisa wabula okukaluubirizibwa ekitongole kwe kifunye ye Kabanda okubazza mu jjojjuuzi n'obutakwata masimu. Era nga twagala ajje tulabe ekituufu kubanga bw'abanga kituufu omusawo omulimu tuyagukola bulungi oba yakola ki kubeera musango gw'amaanyi nnyo ne bw'obanga lino etteeka palamenti yayisiza tirinda fulumu gw'omusango munene nnyo mu kisawo naye twagala era okumanya nti kyayogera kituufu kubanga n'omusawo naye alina eddembe lye okulaba nti ekitiibwa kye tikitooboolwa n'okumusalako ebigambo ekiba nga si kituufu. So tumusaba ajje kubanga naffe tulina obuvunaanyizibwa ku kintu kinene ng'ekyo okutegeeza eggwanga kiki ekituufu kubanga bw'atajje ekyo tikijja kuvaawo abantu bajja kusigalalira bagamba nti kino kyaliwo nakyo. Okuggyamu ensigo kintu ekirudde nga kiri mu luvuuvumo mu Uganda naddala eri abantu abafiirwa ab'eŋŋanda okusingira ddala abo ababeera bagudde ku bubenje emirambo gigenda okubaddizibwa nga gisaliddwa mu ngeri etategerekeka ereetawo okubuusabuusa. Amateeka g'ebyobulamu ag'ensi yonna tegakkiriza kutunda kitundu kya muntu eky'omubiri kubanga naye talina we yakisuubula wabula obutale obutali mu mateeka obuddukanyizibwa mu ngeri y'okukukuta ensigo kitundu ky'omubiri ekiri ku ttunzi. Omuntu bw'aba akusedde ensigo egula $26,000 egya $, bwe bukadde obukunukkiriza mu 9 eza Uganda wabula mu tteeka eririndiridde omukulembeze w'eggwanga okussaako omukono erya Uganda Human Organ Donation and Transplant Bill 2022 likugira omuntu yenna okutunda ekitundu ky'omubiri ng'ensigo so nga n'okugula tekukkirizibwa. Okufuna n'okugaba birina kukolebwa ku bwereere. Omusawo singa ajjamu ensigo y'omuntu nga tafunye lukusa kuva gy'ali etteeka limusiba emyaka 12 mu nkomyo n'okusazaamu layisinsi ye oba okutanzibwa ensimbi obuwumbi 2. Kabanda yakwataganya edda ne bannamateeka abakulembeddwamu Erias Lukwago era amazima gonna aganaavaayo ku nsonga eno gajja kusalawo kinene oba obwesige bunaasigala mu malwaliro n'abasawo ba kuno n'okulaga olugendo eggwanga lyekwolekedde ku by'okugaba n'okusimbuliza ebitundu by'omubiri naddala singa etteeka omukulembeze w'eggwanga alissaako omukono. Carlton Scovia Nakamya, BBS Telefina, ageesigika.